ne baŋŋamba mu Lunyankole ggulawo ne mbagamba sigenda kuggulawo. Mwako akaseera n'ensala ne ŋŋenda mu kinaabiro the general bathroom ne neggaliramu ne nkubira neighbor waffe omu ne mugamba abasajja batulumbye mukuumira amatu ebweru. Kati nenvaayo mu kisenge mu kinaabiro nagenza okutuuka era mu ddiiro nga bamaze okukutula enzigi bamaze okumenya amadinisa nga bangi bayingidde. Abamu bayise eno mu korido ne bagenda mu bisenge by'abaana, abalala bagenze mu lounge, abalala ne bagenda mu ffumbiro, abalala ne bampitako ne bampuka amadaala. Nabadde ntudde ku madaala, omusajja omu nantuukirira naŋŋamba tuula wano naye mu ntebe ne mugamba nedda kantuule wansi kuba nadde mpulira nga sisobola kutuula mu ntebe amaviivi ne gasigala. Ne ntuula wansi nanyimirira wano emabega naŋŋamba mpe essimu yo nenjimuwa bwenti namala naginteeka mu maaso ndowooza yalowoozezza erimu facial recognition oba thumb gondi naye yabadde local password. Naŋŋamba jjamu password mu Lunyankole ne mugamba sijja gijjamu. Nagamba jjamu password ne mugamba sijja gijjamu. Nasituka nagenda nafuluma nayita banne abalala bana ne bajja naddamu nanyimirira wano emabega nankwata empale nadde nyambadde naiti ya Tata Solomon ne bayika kubanga ennaku zino mbadde nina ekyebikiro nga nina feeling kijja kubaawo kuba batwegezezaamu ebirungi ebiri. Nansitula babadde basajja bakanyama basajja bafaanagana balina obuwanvu bwe bumu newe nabadde ntunula wansi nga bayitawo ng'olaba balina ne size y'engatto y'emu wadde engatto zaadde tezifaanagana but you can tell nti abantu bano they certain size they are certain shape. Kati nankwata nansitula bwe yansitudde mu bbanga bwati eyabadde mu maaso gange nantuga wano black bwati naye nansitula mu bbanga. Kati ono eyambadde emabega nasika essaati ya night nagisika bwati. Kati nagenza okulanga saa kwetawuluza ku basajja babiri kyenakoze n'ensamba ono eyambadde mu maaso bwe namusambye n'atambula kuba namusambye wano ndowooza n'atambula. Kati olwatambudde ono munne nansika amapeesa gona ne gayulika aga night esaati n'agisigaza mu ngalo. Mu sitting room mwaddemu abasajja bangi bwe mbanga nsobola okugeraageranya omuwendo saa kugamba nti gwe mutuufu naye babadde ng'abasajja 4 oba 5 akutte ennyondo akutte omutayimbwa akutte waya z'amasannyalaze akutte ekijegere akutte magalo akutte ne kati bwe nakoze bwenti essaati neyulika amapeesa bwe yansise bwati essaati neyulika amapeesa nentambula nga ndi bwerere nenzira mu corridor ya sitting room mu bbali. Kati bwe nagenze mu corridor awo mwabaddemu abasajja abamu nga of course kibeesitaza abamu batunudde wabbali abalala ne batunula wansi naye mwabaddemu abadde tebafaayo. Kati mwabaddemu omu yayogedde mu Luganda laga nedda mama mmuddize essaati ayambale. Kati omwami nano n'essaati oli yabadde agisudde wansi omu n'aginona essaati n'agamba awanike emikono oyambale essaati ne mugamba nedda mpa essaati yange nja kweyambaza n'agimpa n'engizzaamu. Bwe nagizizzaamu omusajja ono era eyansitudde wano n'ayuza amapeesa n'akwata ebitutwa by'enviiri zange nansitula nantwala paka ku pool mu sitting room yaffe mulimu pool erimu nankubako face nankubako omumwa guguno wayulise namala okunkubako namba leta password ne muka sijja kikuwa. Ebyo biseera byonna twadde twogera Lunyankole kubanga lwe yasazeewo okwogera. Nansika nanziza wansi nenteeka omutwe wansi bantuddeko abasajja nga bana nensirikira wansi awo ne baŋŋamba leeta password y'essimu ne mbagamba sijja kugira. Waliwo yabadde abakomandinga omulala nayingira nadda muveeko ne banvaako nensigala nga ntudde awo. Kati mwako akaseera nawulidde ekibugumu nempulira ememe ng'ensinduukirira nempulira ng'emirembe gimpeddeko nensaba ku mazzi ne bandeetera amazzi kuva mu ffumbiro nenywako nensaba n'amalala ne bannyongera. Kati mwekyo ekiseera nawulidde nga sikyetegeera ekibugumu nga kingi ndowooza simanyi kyantuuseeko nenzigwamu amaanyi
nagenza okwesanga nga neebase ku veranda wabweru, neebase mu ddowooza amazzi nagasesemye nga we neebase naye nga buli omu yagenze dda. Baatutte buli simu, baatutte buli laputopu, baatutte buhuufazi, baatutte power banka, baatutte charger, baatutte airpods ne camera system yaffe yona bagisumuluddeyo ne bagitwala, ne monitor ne bagitwala ne bamala. Twagenza okumaliriza bino byonna, jjukira nze naadde mu kifo kimu nga asikaali waffe badde bamukubidde ebweru, bagenza okumuzza mu nju okumufoosinga okubatwala waggulu mu kisenge kyaffe okubalaga, bamubuuziza basement eriwa, nabagamba ndi mupya wano sirabanga ku basement. Kati bagenza omumuleeta waggulu nga ndaba atiriiko musaayi, bamumenye n'erinnya, yabadde ku mpingo. N'omuvubuka omulala era abeera naye, kati omuwala era bamugje mu nnyumba ye ne bamuleeta, mukazi wa teyadde akutte bayibuli ye, ne bamubuuza abaana baalagawa, n'agamba abaana bagenda naye simanyi gye bali. Mu ekyo ekiseera twatuddeko, nadde nkyatudde awo, omusajja najja n'ambuuza mu Lunyankole nti muganda we gwe waleeta okwesimba Kampala Central wali olowooza ajja kuwangula? Munajjanga abantu eyo ne mulowooza banaawamba eggwanga bwe batyo? N'ensirika. Omulala najja n'aŋŋamba wagenda okufumbirwa omusajja omutujju omuganda ng'Abanyankole tobalaba? Era n'ensirika. Ebyo byonna byabaddewo of course nga sinazirika, naye ndowooza y'ensonga lwaki byampitiriddeko nga bambuuza bbaawe aliwa, ne mbagamba simanyi gy'ali. Basically it was an interrogation. You could see bazze kutwonoonera, kwonoona bintu byaffe, naye nga main point badde banoonya Mwami Kyagulanyi. Naye njagala kugumya Mwami Kyagulanyi gy'ali.